I've checked my results. They even checked my results and they found that there's no problem. I was about to succeed, but a different person came, disqualified me, told me stand up and go to the other side. So I had no place to remain. I had to stand and I went to the other side. Teri mu mativu kubaka tebasobola akola kwawulanga moti mwana wo mujasi aba akola ki ekitegeeza enjogera nga wegamba ati no alina katono alijibwako oba alina alyongerwako kye bali kola ate omwana wo mujasi yaba ayingira kuba kitaawe mwe ali mujasi naye kati gwe tusobola akola kikujja ati byamureba simanyi tumuhaire kitaawe yani simanyi tumuhaire lwaki mu kifo ky'okuyamba bano abasoma emyaka emikadde bayingire mulese bano ate abakatandika balina chances ezeyongera okusoma n'okufuna emirimu bulijjo nze emyaka gyemmaze experience gye nina mu magye bulijjo civilians batera okututya nga batulabye kati mu fear yammwe ne mugijjamu ebingi chairman kyeyabadde tategedde yazze n'akitegeera era ki-explains and I don't need to repeat myself over that. Uganda ina districts 17 nga nsuubira nti mu district nga 10 zonna zirimu ekintu kye tuyita battalions ez'amagye oba police stations oba district headquarters ate sisuubira nti buli district headquarter bwe banti yantoroko ekolebwamu bakonjo oba bamba bokka. Abasirikale oba abaana bemulabaawo si ba mu Masaka nti lwakubanga mwe bazaalibwa naye ba mu Masaka lwakubanga bakitaabwe gye bakoledde. Ne tumanya abantu be batuwadde beba abatuufu bava Masaka kuba etteeka liri clear. Sitwagala kufuna abantu bavudde bundi bujjo, sitwagala kufuna abantu bavudde mu bitundu birala. Naye mukulu Jeff Kano Mulamba ansindiikiriza agamba bino byaffe biveemu. Abantu bali kurutinga balina kuva Masaka. Nze kiyamani wa Masaka district. Kati process ebeereta transparent. Kwanze mugambye nkeberera abana babadde wiringi okumpa ebipapula. Naye yagaanye. Kati kitegeeza ki? Kitegeeza process nfu. Abantu abagenda okuyingira mu Masaka nga bulijjo bwe bubadde bagenda kubeera nga sibe Masaka. Eno process ffe situjja gikkiriza. Era bwe kiba kyetaagisa genda mu kkooti abantu basazeewo